Nansana municipality kuliko no Zambali Bless yo Mukasa akyagala Big Eye akyagala Wakayima ate ye mubaka katuwulire byagamba. Tubaniriza ku Bukedde TV nze Nampija Lydia omwezi gwe tulimu gwa kisiibo abakatuli kitusibye olunaku olwaleero banafa abayisiraamu bo babadde bakitambuddeko ennaku 5 gwendi naye musajja muyisiraamu ajja kuba atunnyonnyola ebyobufuzi engeri gye byengedde ebintu bituwuube eno mu entertainment tetumanyi kisaawe bakirekedde baani naye nga bo beesowoddeyo okuyingira parliament batulagawo kiki bayina olunaku olwaleero ndina omukulu amanyikiddwa nga Big Eye eno fe tumuyita Star Boss nanyini kala avuddeyo n'akakasa nti abantu bennansa namugenda mulaba kimafiya kuno si kusaaga kana akalulu buli omu ali ye yakeetegekedde ndine honorable wanji nange nsanyuse okubalaba ndi bulungi ogamba otya bitambula tupushinga bya watandikidde mu miggo kugambi emigo jejo naye we shall overcome wayanjulira abakulaba ku Bukedde TV abanda ba ku Bukedde TV nze Mayanja Ibrahim Big Eye yeah era nga nze eyosowoddeyo ku bubaka bwa Nansana municipality 2026 kulikayo navuddeyo byakuyisizza bitya byambisizza si bulungi nga bwomanyi nina okusigala nga ndi mugumu kuba yembeera kati mwe tuyita ebyobufuzi by'eggwanga kati weebiri tango bawo bali bakubyeko kiboko gye bakubyeyo yasaze bwetyo bwe tebaginkubangako bwetyo bawulidde otya oba neewuunyiza atalina musango gwenkoze atalina kyenzibye atalina gwe nnwanye naye otegedde olw'okuba mwe muzze muli bajjaati tandika otukuba emiggo bwegityo for what so ebyobufuzi wabiwulidde nabiwulidde naye byebyo era nabadde nkisuubira nti kirina okuba otegedde nadde nkisuubira nti kirina okuba omanyi ekijja omanyi kinyaga bitono so nabadde nkimanyi kuba yembeera kati mwe tutambulira otegedde okatoti omuntu munno n'omukuba emiggo bwegityo nga ewalabye emiggo mingi gye nnina muno katulaba guno muno mulimu gyempulidde ku makya okitegedde mulimu peeni zenfunye ku makya nga saaziwuliddewo mu kaseera kali so abantu nga abo mbalina okusigala nga nsiiba okwegalirira Allah ate atutaase ey'embeera ekitundu kyogendamu wogenda okiikirira kaadi eyo nga mugiriko bangi ate mwenna muli bannakibiina kimu kuliko omukulu Wakayima kuliko twawulidde no Zambali Bless yo Mukasa ajja nawe mwennyini Star Boss mugenda kikola muti era abantu balondako asinga okuvuganya kirungi muli ba kibiina kimu Tubajjo nti tukyalina Sheikh Mafubuli lwakubiri n'olwokusatu paka ekisibo kinaggwa ate ne mutu kyogereko gyali naye nga okitubonetaano bulwakubiri n'olwokusatu ku makya wano tuli ku muzikiti gwe Kawempe Mbogo okulaba nti nno tumalayo be twasuubiza ffeno nga Bukedde ne Chapa Gen Enterprises okuyambako okuguzimba tugutuuse kyamadirisa mwakikola omwaka ogwedde mu kisibo kati tuli ku kyabiyigo kubitereeza bibeere bya mulembe byetaaga $1,500,000 okubeera nga tubitereeza. Sheikh Mafu waali tembete ensonga eno. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala sallallahu alayhi wa sallam man asbah minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya. Alhamdulillah twebaza Katonda ukesezanga tuli balamu banji bebase balamu Bakedde si balamu bafu ne Allah wabacha atuwaddeyo omukisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baganda bange ombaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti man asbah minkum aminan fi sirbihi omuntu bw'obukesanga ng'oyina eddembe w'owangalira nga toli mu dduka mu'afan fi jasadihi nga n'omubiri gwo mulamu toli ku mpeke toli mu ddwaliro toli ku kanula indahu qutu yawmihi ng'oyina n'ekyokulya ky'olunaku faka annama hizat lahu dunya oba owangudde duniya yonna
kubanga abantu banoonya kyakulya, abantu banoonya bulamu, ate era abantu bangi batunze n'ebyobugagga byabwe bazze obulamu. Kati gwe Katonda akuwadde obulamu. So nsaba olwaleero bonna abagenda okwetaba mu kusaddaaka tuweeyo nga twebaza Katonda obulamu. Ennaku Katonda zaatuwa nyingi. Okuwa Katonda okukyusa obukyusa embeera kyangu ne Allah okutuwa. Muganda wange Agisiraaje jo nafunye omukisa nasaliddeko ku masjidi ey'Ombogo. Naye nawaliriziddwa ogendako mu biyiga ebyo. Wallahi ne ngamba nti omanyi kirungi nnyo okwogera ekintu ng'okirabako. Ne ntuukayo ne ngamba alhamdulillah amadinisa abantu ge baakula gonna ng'omuzikiti gujjudde. Siraaje ekyokubiri Tarawiya abasiraamu b'e Wambogo basaala omuzikiti guba gukubyeko era we twasaalidde. Asaazaawo muvubuka wange mutabani wange ntambula naye omumanyi muto. Kaakati ntuukawo ebiyigo nga twetaaga tuyambe ku baddu ba Katonda ku biyigo ebyo. Gukyali gw'amaanyi nnyo. Naye ndi mukakafu nga bwe baasonda biri ebitaano eby'amadinisa ate bweyogedde ekikumi n'okusonda okuzimba kwennyini. N'okusonda okuzimba omuzikiti ogwo si mmere buwumbi bwa ssente. Naye ekyewuunyisa tekuliiko nti ono yaleeta miliyoni 10 omulundi gumu. Lukumi 10 abantu lubazze baleeta lwe luzimbye omuzikiti ogwo. Olaba gunyirira omuntu yali atambuddeko gwe nga gwe atambuddeko mu Bawarabu bw'olaba omuzikiti ogwo gye emizikiti giri egy'Abawarabu gw'osaaliramu ogenza okweteniya ku masjidi Aisha Quba emizikiti egyo wegyenkana olabira ddala nga n'omuzikiti gwaffe guno gw'Wambogo gukuleetera feeling ngaali Saudi. Abasajja tuli nabo omuzikiti ogwo guwedde ogwo tuli nabo. So baganda bange nsaba omuzikiti ogwo ate era abalabi ba Bukedde tubasaba omuzikiti ogwo egunaggwa biyigo biwedde tubayita mujje tugulewo omuzikiti mu bitiibwa inshallah obejja kuba public audience kwa omuzikiti ogwo baguzimbidde abantu baleetako engombe egamba nti simanyi inshallah ng'omuzikiti gw'Wambogo ne bwe twogerera omuzikiti ogwo seka muzati agusondako omuzikiti ogwo abantu bangi eyali omwazinyi guno gwasooka kiramu Kyusi yagamba nga bannaye tusonda omuzikiti guno naye munkakase nti n'ogwo omupya nze mwazinyi ne wallahi Mungu ate kyafaayo ky'okwazina kwe tokimanyi ndikikubuulira olunaku lwaki inshallah. So tusaba abatulaba muganda bange tukwasize wamu tuyambeko mu kuzimba ennyumba ya Allah. Man bana lillahi masjidan omuntu azimbira Katonda omuzikiti oba ekifo kibasaaliramu bana Allahu lahu baitan fil janna Katonda akuzimbira ennyumba mu jana. Segeza togenda kwokyebwa batabayinza kuzimbira ennyumba mu jana ate ng'osula mu muliro bw'atosula mu muliro. So tubasaba baganda bange tukwasize wamu laba wogenda otuuka ku lunaku lw'enkomerero bakulage omuzikiti gwe wazimba ogende nti ate Allah naguzimba ddi ogwo Allah age wawaayo emitwalo 2 wawaayo emitwalo 5 mu kuzimba ennyumba ya Allah. Tukwasizewo mu baganda bange senga ffenna mwennanga emundaba buli muntu okwata essimu yo n'onyiga by'olengera ku screen yo nkukakasa omuzikiti guno tugusobola biidhinillah. Abanene gye muli abakulembeze gye muli ab'ebitiibwa gye muli waliwo puroguramu emu yali ku TV z'ebuwarabu eyo kati beetaaga biliyoni nga 12 basonda nga president kwali kabaka nga kwali kabaka naga mwinawo we Saudi kabaka nabuza mwinawo mmeka twakasonda miliyoni nga 8 n'abagamba nti ezo amina alaiha kitegeeza abazisonze zammwe omulimu ongumaze bwomu. Ne mu Uganda wano waliwo abantu abakisobola. Waliwo haji omu yakwata miliyoni 3 mumanyi n'aziwaayo n'agamba ababbanka temubagamba mbunze. Kati ababbanka ne wulya nga kibasuseeko ne boogera kati bagenda basange haji bamwebaze bayimaamu balinga 6-7 ne batuuka wa haji sawa 11 haji bamusanga musubuhi ng'asaala n'omugamba haji ekituleese mukama n'abaga nti bankoze bubi ekyo nakikola nga kiri bayini wa bayinahu wakati wange na Katonda atani yabagamba nabaga tukole endagaano buli muntu ngena muwa miliyoni yakusirika butaddamu kukyogera naye nga wadde miliyoni ebyo muzikiti bali bagutwala nawe miliyoni 3 wetwogerera haji oyo yafa mwaka guwedde kati ali ku mpeera z'ebisatu ebyo kati abantu manya nti zetuwaayo maaso ga Allah zezaffe ma indakum yanfat wa ma inda Allahi baq kyowaddeyo ogenda kisangayo n'ebino bye tulina ekyewunyisa mu busiramu etuba tugaba emmaali nga Siraji sijja kwegerezaako nnyo kufa kangereze ku gwe nga Siraji aji Siraji ojja kusigala aji Siraji ono nga Allah mujuludde bwe tuba tugaba emmaali mu migabo gyonna gye tugaba nyini mmaali talinaako mugabo gwe era bagumo byakati mumuwadde yakyo mufu kyokka kyewunyisa ne tugirekera abatagikoze ne balwanagana n'obeeronga naye nga gwe yakutuyanya kyokka gy'owadde Katonda yeeyiyo 10 owaddeyo lwerulo 5 gy'owaddeyo gye gijjo kati nsaba buli muntu okwata essimu tonyigire wamu
insha Allah kwate simu yo tunyigire wamu byenjogera ko kuba nange jana njeta kuliko sente nga kuliko sente nyiga bino wamanga ofuna ebiwandiiko jaziteeka kedda nika tunyige sobola okubeera nga tuteeka ebiigo osobola gwe wenna sente zonna zosobola soko munyige nabo nyiga star emu 85 odemu star onyige mwenda osembyeyo hash bono osindika egenda kugamba nti enter merchant ID. Merchant ID eyo gyolengerawo ku screen teekamu 43 67 14 7 43 67 14 7 era osindike. Bono osindike egenda kusaba omuwendo gw'owulira Katonda byakuwadde omwaka mulambo bulamu bwakuwadde abaana bakuwadde oyagala kuwaayo mmeka. Nebyoyagala Katonda ampaddeyo nange nzijanjaba siraje kuno kwennyini Ramadhani ewedde omukyala wamunkwasa nawaayo nangaseeka kansa ntawanya bwakeera bukezi kumakya nankwena ngaseeka nuga okimanyi Katonda yeesiriza oko Mungu yamalidde ebyange nawe olina ebirwadde bikuluma namulabako nga bamutwala India ku Novikao nanga abasawo bagenda okebera nti naawe okyejo just kantu kaali kakutuddemu naye oli mulamu naye nga wadde emitwalo egyo mukyalo si yali musiraamu so naye Mungu asobola okutaasa teeka koze osobodde Allah ajja kumalira ayi Allah buli yenna agenda okuwaayo na buli yenna abadde ayagala okuwaayo nga talina nsaba Katonda abasanguleko obwavu abagaggawaze mwenna abapangisa Mungu abawa amayumba agammwe abalina abaana Katonda abateekemu baraka innahu waliyu dhalik walqadiru alayhi wasalli wasallim ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kikubafu tujja kuba buli lwakubiri muzikiti gw'Wambogo tugamba tusobola bannayuganda okuzimba era mwe mwazimbye omuzimba ogwo era mwe muguggadde ne kaakati era musobola okugubeera nga tukola ebiyiga ebyo ne bya mulembe ebisaanira omuzikiti ogwo tukikole tukitambuze mu mbira buso okutola kwa account namba bwezityo obuso okugendayo ku muzikiti gwennyini Dr. Asibu yali deputy mayor gyali mwe sente ezo zijja kwa zituuse bulungi sobola okubeera nga ensonga eyo tugimaliriza tugisobola nga bannayuganda katwegate ku Ssemwanga atali ne vinka ate nga tuze mu kanyomero k'olugambo nga bwe twagambye muganda wange tukyalina omuyimbi Veronica Nalujja Lujja webweyogerere